UGTV1 kakati bulijjo abatugamba Nanziga, Bulwanyi, Maya yote mwina kye mugenda kummanja olwo yatusukumirawo hub naba kuliko hub zo waligwayo litya habu gomanya erinnya bwe liggwayo naye olwaleero ssebo ngenda kukulambuza akatunduko mwatugamba tubakwatire Maya, Nanziga, Lwanyi wonna obutundu otugenda bukwata paka Nakawuka. So tutandikidde mu katundu ke Nakawuka then tukwata oluguudo twali lukwatangako naye abantu bangi nnyo abatusabye tube nga tubakwatira oluguudo olwo nabo baagala kumanya bagenda duyiwa tebagenda duyiwa bamakinga tebamakinganga kawunika mutaako round about naye weeri wano ab'e Kasanje twabamala Jungo twabamala Koyima Road nayo tukutteyo tujja genda tukwata kati luno ekkubo lyammwe twagadde genda tulirabe eddala baaligenda dimakinga baali makinga tebali makinganga paka Katende Maya tweyongerayo obutawuni buno tugenda kutandikira katawuni ke Lukose tudde Bulwanyi Nanziga Maya naye ate ekkubo lino lyerimu lisobola okutwala ne Katende lisobola n'okutwala ne Katende ekkubo lino twatandise dde okulaba maaka ziizo ku mayumba so ekkubo lino nabo bagenda kubeera nga balikola mayumba bagamakinga ng'eyo gye tubalazaawo tugenda nga tukwata buli maaka so habu yasaba okubeera nga tukwatira vidiyo ye Maya, Nanziga, Nakawuka vidiyo yeno olaba amayumba gaago bagamakinze niyo enyumba bagimakinze tugenda tulabe n'ennyumba eziriko arrows naye nga bwekubeera gamba nti kukola ekkubo lino nalyo erimu kwe byayogerako mpozi waliwo ababadde babuuza nti Nakiwogo ye eryetya Nakiwogo bwe tuba tugendedde ku Yunus byagamba bagamba bagenda kukola ekkubo eryo nga live Nakiwogo ligwe ku Entebbe road bagenda dikola nga li flying over ennyanja eyo so mu kifo ky'ekidyeri omuntu ojja kubanga ova direct ng'oyita ku lutindo ng'ogenda Entebbe oba ng'ogenda Nakiwogo kati omuntu yenna bw'obeera nga oli mugumiikiriza mu kuinvestinga osobola okugula ku main ye Nakiwogo eyo kuba ate egenda kukwatayo nnyo engeri gyeri okumpi nnyo ne Entebbe road oba ne Entebbe ku kisaawe Executive Resort waeri wano yawo balina zi resort nabo wano ndabirwamu eddeko wansi marking oba zi mark zizo zikyagenda mu maaso bazigasseeko ebibuuzo byammwe tugenda kubeera nga tubijjamu naye katusooke tuyiteeyite gye bagenda bamakinga St. Lino Junior School Nakawuka bwekubeera kutandika kutakula maaka zo bamakinga naye okutakula tetunatandika kulaba tugenda kubeera nga tweyongerayo mu maaso eyo tulabe oba waliwo we baatakudde
Ngerayo mpozi katuddemu n'ekibuuzo ekya Hasfa yatubuuzizza nti singa babeera n'ettaka nga ye yagula ettaka ero n'aligula ku muntu naye omuntu oyo n'abeera nga amuguzizza ettaka lya kibanja naye nga kuliko nannyini ekintu ekyo kibeera kitya bw'obanga ogulanga ettaka ly'ekibanja naye nga waliwo nannyini ttaka eryo kibeera kirungi nnyo n'osooka noweebuuza ku nannyini ttaka eryo puroguramu ze wabeerawo bannannyini ttaka abagamba nze ettaka lyange ndiwaako buwiriizi ne wabeerawo ne bannannyini ttaka abagamba nti nze bw'oba otegeraganye ne nannyini kibanja ojja kujja mbeere nga nkuwa ekyapa so aba alina okuwa fotokopi y'ekyapa ekyo n'ogenda n'okolagana ne saveya kati saveya n'agenda n'ajjako paati eyo gy'oba oguze kuwa ekibanja bwe kityo bwe kibeera nti funa ow'ekibanja genda owa nannyini ttaka nannyini ttaka akubuulire ettaka lye asobola okubeera ng'akuwaako ekyapa oba tasobola kuwaako kyapa akuwaako liizi oba takuwaako liizi waliwo n'abalala agamba nze sigaba kintu kyonna siwa liizi ate era sigabaako na kyapa nakitegeeza ettaka eryo libeera zibuzibu naye bw'oba oliguze lwakuba kati government policy eriwo egamba nti tewali muntu yenna nannyini ttaka alina kugoba ku baabibanja naye nze ngenda neŋŋamba ekyo tekikuyinula bw'oyinza okugamba nti tekiriiyo naye ate tuliraba nga babikola kati lwaki waliguze Uganda nnene naye yonna mulaba wakyaliyo amataka lwaki waliguze ettaka eririko enkaayana genda ogula owala tali nkaayana oba bona ogamba gavumenti yagambye tewali tusengula ng'ate ng'olaba abantu bangi be basengula tukiraba nti nno wabeerawo ebintu ebitakwatagana nga bingi so omuntu omugezi yenna gulanga ttaka litaliiko litaliiko nkaayana naye ate ettaka lino ery'ekibanja wekibeeredde ekirungi bw'obanga nannyini ettaka ajja kuwa ekyapa nga gamba nze ikisoke nsobola okukuwa ekyapa ettaka eryo libeera somehow cheap oba osobola okugula ettaka eryo ku bbeeyi eya wansi n'ofuna ekyapa kuba nannyini ttaka katugambe nti oguze ettaka miliyoni 15 oba miliyoni 20 ng'oliguze mu kibanja nannyini ttaka yinza okugamba nze ojja kumpaayo miliyoni 5 oba miliyoni 6 naye bw'omala okufunirawo ekyapa kyawo ettaka eryo liyinza oditunda ssente ezitaka wansi wa miliyoni nga 32 wabamu balitya n'agamba tekuli kyapa naye kasita omala okifuna ate obeerera ddala ku mutindo so bw'obanga ogulanga ettaka gezaako okubeera nga tolaba wa kibanja kyokka naye genda n'owa nannyini ttaka ate oyinza n'okwesanga bw'ogenda owa nannyini ttaka ng'ayinza n'okugamba bw'abanga akyalinawo ettaka n'agamba nange nsobola okwongerezaako wano n'ogaziwa Aisha Mosque yaawo Namatambala so ndowooza tuzzeemu ekibuuzo kyo naye nabagamba nti buli omu n'abeera mwagala okubeera nga mubuuza tulirwedde okubeera nga tubaddamu ebibuuzo byammwe ebikwatagana ku ttaka oba nebikwatagana ku bintu ebirala kasa bibeera nga tusobola okubeera nga tubiddamu nga tusobola okubeera nga tusharinga ku magezi vidiyo eno twagikwatireyo abantu abaagala Maya Nanziga nakawuka vidiyo yammwe Mark tuzirabe ku bizimbe ebimu ddala ebizimbe ebiri ku left hand side naye ku right eno tunalabayo Mark news amaanyi
adduka kutwala mayirungi badduka bafuna accident tozirabanga badduka kutwala mayirungi n'omugaala lwaki odduka nga mutwala mayirungi twagatuusa nga tegawotose kati ye n'agamba obulamu we bwonna yagamba amayirungi okuwotoka alisi yawotoka so omuntu ofuna bufunyi buzibu bwa bwereere kiki ekikuddusa n'amayirungi mufuneko engeri gye mufunamu waliwo buno bufuriji buno buki obutonotono oba n'ofuna kakuula oba ne mufuna engeri gye mukateekamu ice naye omuntu osobola kuriskinga life yo musimanyi nina ogatuusa nga tegawotose bangi nnyo abawotoka tuyagala katukuwotole sembeera bwetyo bweri naye nga accident ezibeera mpitirivu obungi abagamba bakwatiranga amaka oba waliwo yatusabanga nti bw'oba oyita ku bizimbe ebimu bitukwatirangako waliwo awo omukyala yasanyuka ennyo nga tukwatidde eddala ennyumba yaabwe obola nga kamera tugikyusaamuko ne tukwata ku mayumba era buli buba olwo n'olaba nti waliwo maaka gyendaba eri wansi nga balinga abagamba maaka yiiyawo ku nyumba eyo ate tanabaga kugizimba maaka z'oluguudo luno sinazitegeera bulungi wadde bagaba bagenda dukola naye maaka tezinabeera very clear waliwo olanga bamaakinze waggulu olanga bamaakinze wansi simanyi oba babeera bayina bagala kubeera nga balukola straight olulimu amakoona naye nga maaka teziri nnyo clear kusinziira ku nguudo zengenze enkwata kyeyongerayo mu maaso kati ate bano abagenda okukola ekkubo lino kyoba olabanga ndowooza nga tewalina maaka nnyo abantu beno bwe baali bazimba olaba tebazimba nnyo ku kkubo oba kumpi n'ekkubo bazimba kuwala wano abakola ekkubo kigenda kubanguyira ddala okubeera nga bakola ekkubo eggazi obulungi kuba olaba side by side tewaliwo nti waliwo ennyumba ze bazimbyeko naye olaba bubeera buli okumpi babuwandiiseeko Betty yatubuuza ku kintu ky'amasannyalaze amangi bwe gabeera gayita mu ploti yammwe oba nga bagenda kuyisaawo amasannyalaze oba amazzi ekintu ekyo kibeera kitya kati ebintu bino biri bwe biti amasannyalaze amanene ge mulaba ago gabeera gagenda kuyita mu ploti y'omuntu bagasasula ne 3 phase balina okumusasula yiyawo 20 meters nze nyumba mugirabye bagimaakingako bwe basanga nga temwogera kati olaba bayinza okuviiri ne babeera nga bateekaana amasannyalaze gaago boogalabawo 3 phase ne babeera nga bagayisa mu ploti really balina okubeera nga bagasasula naye bwe bagenda engeri gye babeera olabanga ebitongole abantu abasinga tebakifaako kati olumala ne bagayisaawo ate kasa bamala okusimbawo omuti ne basimbawo ne layini okugajjawo okakasa tosobola gajjawo naye nga mu reality kyali badde nga okuteekawo emiti egyo tugamba ejja 3 phase n'amasannyalaze ago amangi mwali badde nga omuntu asasulwa amasannyalaze gano amatono gano aga home use in most cases bw'obanga gwogeesabidde tebasobola kusasula oba bw'osaba ate olina kwogera na neighbor ate neighbor n'abeera ng'akuwa amasannyalaze kati awo tewabeera kusasulwa kwonna n'ekirala nyumba bakazimba bulungi nnyo n'ekirala nti bw'obanga tugambe nti waliwo ebyalo ekyalo ekyo nga tekuliko masannyalaze omuntu n'agasika omuntu oyo ennaku zino gavumenti ekuwa omuti ogusoose then emiti egiddako gwoba olina okubeera ng'ogisasula ne we bayita awo olabira nti ebintu biri confusing ab'amasannyalaze babeera bagenda kuyisa amasannyalaze owantu bagamba tuwe consent
eraga nti wategeeraganye n'abantu bonna wogenda okugayisa naye nga ate jjukira bo babeera bagaleeta bo ate beefuula mbu ebyo ebintu tebabikola tekugambye nti obubadi bubeerawo kati gweoba olina okuyita mu bantu buli bwe bagenda okuyita mulimu abantu ng'agamba nze betonyumiza nze mpaayo kyompa oba olina okutegeeragana n'abantu abo gagenda okubeera nga gayita naye ate bw'omala okugatuusa woogatuusizza abaawumeme tebalina nsonyi batandika okugagaba okuva ku muti gwo gwe waleeta oba ku miti gyo gye waleeta nga ye tebasoose kwebuuzaako kati eyo confusion wejja so ekibuuzo kyabadde kiri nti amasanyalaze kati saategedde ogamba amasanyalaze ki amanene oba gano aga bulijjo kuba amasanyalaze amanene babeera balina okusasula era gavumenti esasulira ddala ssente oba ekitongole ky'amasanyalaze esasula ssente tutuuse ku Sebulime Memorial School yeyaawo moto ebeera no pain without gain ye moto yaabwe so kansuubire ekibuuzo kyo nkizzeemu tutuuse mu katawuni k'e Bulwanyi bwe kati bekafaanana then ate tumale tukiire tweyongereyo twagalira genda paka Maya kano ke katawuni k'e Bulwanyi bwe kati bekafaanana jjukira wano okugambye osobola okugenda osobola okugenda e Katende osobola okugenda ne Maya naye abatusaba vidiyo eno bali be Maya ono omukyoma gukedde bukeezi ate nga musajja omulabira ddala naye alabika omukyoma alabika eno ayokyako bw'alya bizinesi ngeyo tebeera mbi kubeera nga oyokyako eno bw'olya genda okutuuka ku lanci oba okusa omulaba engeri gyakikyusaamu bagamba keerya kekomberera kati ono yagamba keyokya kekola ki kerya so tugenda kweyongera kekana katawuni k'e Bulwanyi yoza mukalabye kati bekafaanana tweyongereyo e Maya tugenda Maya kati ekikubo ekyo kiri mu maaso awo oba ogenda Katende kati kino nekigende nekyesalire mu kyalo then wano oba okkirira kugenda Maya ku 3 bagenda ne bagamba nti Maya ku 3 bwe batyo babeera bagenda kigenda bwe kiti straight kano katawuni k'e Bulwanyi kati kafaanana Bulwanyi kulaakulana muziraba mweziri Bulwanyi abakozi b'emirimu gye bali welding
buli kaalo bonna babeera we bali. Tots mixed and boarding. Tulaba bano nga bakuŋŋaanya abaire we bagenda okukoloboza. Batulinde kojja w'empambire kasita atuuka ajja tulagawo we tuyite. Olwo bakoloboza. Wabeerawo awayinza okugamba senga tajja bikkiriza ati awo senga ye bw'atyo. Ffe tumutunze. Ogula. Nanziga. Olaba oli bamugamba 13 meters munda, 18 meters in fact. Aliraika kuba ligenda kwekubira nnyo sayidi y'ekyemmanga. Mark ziri kate ku mayumba g'ekyemmanga. Kati wantu eno enanziga waliwo development egenda okubeerawo nga development eyita mu UN Sacco. Omuntu osobola okugenda wali n'ocheckinga ne ku internet osobola okugenda n'ocheckinga bagenda kuzimba amayumba ag'omulembe naye nga amayumba ago bagazimba okusinziira mu UN Sacco yaabwe. Eno Kereziya Aloysius Gombya biriawo oba Ngobya ya Ngobya Father Ngobya wuuyo Father Ngobya wuuyaawo. Father Ngobya emikisa yiiya agituwadde mulaba atumakinzeeko wuuyo ekanisa yeeyo tuvuga nti twawumba kwatidde so omukisa Father amaze okugutuwa Father Ngobya. Tweyongeddeyo badde nkyabagamba nti bagenda kubeera nga bazimba amayumba amalungi ennyo era ne development bagiraze. Osobola okugenda bugenzimu n'ogenda wali UN Sacco Nanziga ojja kulaba type y'amayumba agagenda okubeera nga gazimbibwa. Babuloka baba batandise ozibika enkuba egenda kutonnya. Kuba ennaku zino Uganda etonnya nnyo. Bigambo etonnya eringa erina sponsor. Nest of Joy Junior. Kwasoganya nti ate waffe wayiseewo nga tokutteewo. Tugenda tukwata buli wamu. Ate ekkuba engeri gye lituyambye nti lya binnya ne sipiidi ebeera ntono. Tuba tuyise nga tetukutteewo omanya ensonga lwaki engalo tezenkanankana.
tweyongera okubeera nga tutumirako abantu abakyankalanya ettaka ly'ekika oba ettaka lya famire nga gwoli awo mulimu gwe gwakubeera nga gwokyankalanya banno netubeera nga tweyongera okubeera nga tutumira ku bantu abasinga okubeera nga bo balowooza bebasinga okutegeera mu famire tutumirako ne famire ziguza abantu ebintu ate olumala ne baagala okubeefuulira n'amaze okubaguza aye ne baagala okubeefuulira netutumirako n'abantu ababeera awo nga ye alowooza alina kuzimba ku ttaka lya famire oba ttaka lya kijja era tubatumidde 20 Power Church yaawo SDA Primary. Video egenda kubeera mpanvumu olwekubeera nti ebinnya byo bingi Mariam Mixed Junior School, Malaika Primary, n'abantu abaagala okusengula ebijja nga gwoli awo mulimu gwe gwakusengula bijja ogamba awo tewakyajyawo bijja nze ngamba tulina okubeera nga tweteekamu engeri ya Europe wa tewali wantu watagenda kukulaakulana kasita okuggyako nze ebijja byenzikirizigana nabyo okubeera nga basengula byebijja mbadde nkyabagamba nti enkulaakulana yo yaffe erinfofofo enkulaakulana yo buli wamu ejja kutuuka kati omuntu kyolina okukola nze ngamba waliwo ebijja mutuufu waliwo byoga kale tebijja kati waliwo abantu ng'alinga obanga ku Salama Road ng'eyo obanga mu tawuni ng'omwo bijja 3 bijja 2 bateekawo nga baali tebannamanya ebyo bisobola okuvaawo ne waliwo omuntu gw'osanga nga basengudde ebijja nga 100 ng'ate era olaba nawe wakyaliko mu kyalo nti yensi we yatuuka buli wantu wonna wagenda kukulaakulana St. Joseph Maya Primary nti owantu wonna wagenda kubeera nga wakulaakulana so okusinga okusengula ebijja omulanga mulina ebijja bingi mubizimbeko ekisaakaate bwezimbako ekisaakaate nemumanya nti neyo ttaka lya bijja kuba nemubinabitwala nemubitwala byonna bijja kukulaakulana
oyinza okulaba nti gye mwabite ogamba ino wali kulaakulana ndi naye time ejja kutuuka nayo wakulaakulane batuuka ekiseera nawo ne wakulaakulana nga tolina obisengula nina famire gyemanyi nga bakasengula ebijja emirundi 3 naga lwaki temukakkana embeera nga muwulira nti nno kati mugende ddala paka kapeeka muyinza okugula ekapeeka naye ogenda okulaba bavudde wano simanyi ate baguze nakawuka aye simanyi baguze kasaanyi kege ngaye lye batadde ebijja kati oteeka otya ebijja ekasaanyi oba nakawuka kuba butandise okutonyerera tenya olede bakulaakulana dda eitha olina kugamba nti ebijja byaffe bigenda kusigala wano oba oba oyagala obyonge naye obyongera nga wala eyo nga wala nnyo 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 naye nennaku zino abantu bakyagala nnyo okuziika abantu beewala so ebijja muyinza okubiteekako ku mpimpi amaka go tegabulamu kadaama agenda kukuba kyeyo olina okubeera nga olimukko kadaama yagenda okukuba ku kyeyo tegedde waliwo kadaama waffe atulabe ennyo nanziri tumutumiddeko agenda natugamba UGTV1 kyolina okumanya buli maka g'okwata mulimu ffe abaavaamu ne tugenda ne tukola naye ate era ogenda okulaba nga pointi yonna gye yayogera ntuufu kizibu nnyo okusanga omuntu oba amaka kakati ennaku zino ate muli muntu yagenda bweru amaka gonna gabeeramu omuntu yagendako ebweru naye luli nga famire ya gundi mwavaamu omwana yagenda ebweru famire ya gundi yalinnya nyonyi ntebe nga abantu batwala costa nambu okwerekera omuntu naye kakati tebagaana kumanya obozze oba tozze tebakyagala kumanya n'abantu tebakyagala bawerekera naye nga luli oli apangisa costa nga 2 bagenze kunona mutwalibu kiki tugenda kunona mutwalibu nga awo bagenda newamunona n'amataali naye kakati abyaggwawo kati okugenda ebweru munnyo buli maka tegubulamu ab'emaya nanziga tuyinza obbagamba tubakoze bulungi olwaleero temulina kyetubanja vidiyo yammwe badde nampanvu bulungi so otandika okulengera kalinaawo mu maaso ng'omanyi oli kumpi kutuuka ku main oli kumpi kutuuka ku kolas oli kumpi kutuuka ku kolas halo akati kasita otandika okulaba amakamba mungamba kasita otandika okulaba amaka amalungi ng'omanyi oli kumpi kutuuka ku kolas kuba amakalina ngaago ntandise okugalaba ne buploti obutonotono futi 2 omanya okolasi omuli kumpi kubeera nga omuyingidde ab'emaya nanziga temukyalina kyemutugamba enkulaakulana y'amaanyi ddala pozi nabagamba ne bizinesi ez'okukola ng'ogyeko guest house hardware shops ezo hardware zikolera ddala washing bay zikolera ddala emmere osobola ofumba emmere ennungi zikola kati bodda wansi mu bana abantu nti mufuna mpola tonninnyira omukazi atunda mutonninnyira tabulawo 10,000 za kibiina agiragira bw'ati nga ganze ne mu kibiina kya gundi ne mu kibiina kya gundi kanda kugamba nti leero nze nfuna wiiki eri nze nfuna abakazi b'omuti tonninnyira bakolera ddala
business obutono bu popcorn machines, obuuma bwa juice, ice cream machines, business obutonotono abantu tebabulwamu 3,000 olunaku babeera nagyo. Kati business zaawukana katolawo oyo w'omusenyu nga bw'omulabye tosobola mugamba nti ate genda odde mu kutunda zino neegina nga bw'ozirabaawo. Omusenyu ategeera musenyu, ate ow'obugato ategeera bugato, owa hardware niye ategeera hardware. Ekintu ekibeera ekirungi wajjukira nti singa ffenna twali tutegeera bizinensi emu, kyobola bizinensi ntera obbagamba wano babagamba bu bizinensi nga bungi, kati gwe weeronderako naye Christian gwe weeronderako n'ogamba nze eno gye nja okgenda naye. Tuba tubabuulira ebintu bati ebirimu ebifuna naye nga abo abantu bolaba abantu b'owansi abo simanyi nfumba caayi olw'eggulo, nfumba mmere olw'eggulo, bafuna ssente ate bayingidde ebibiina basaba era tebamubbye. Bayinza okugira bwadaga nti ate eri gye nali nseebi nga gundi yatubba. Babeera nga bafunira ddala ssente. Plastic ngaabo mb'olabye omuwala babonaabona kamala obukamazi. So police officer wuuyaawo oyinza okweza nga naye agayimirira azibuzibu nti kiki mubimanyi ebigenderako ne besitali byogera. Nanziga bwe tutyo bwe tubamaze tutuuse ku koolasi wuuyaawo mu maaso. Kimanyi temukyalina kye mutugamba waye temutubuuza. Ne tutumira buli muntu alaba vidiyo zaffe.